Kulika ennyo mu kuwummulako katweyongereyo n'amawulire agabutikidde. RDC uwe Wakiso Justin Mbabazi akulembeddemu ab'ebyokwerinda okulambula ekibira kya Nakindiba era nga kino kiddiridde Pulezidenti okumulagira okunoonyereza ku bakisaanyaawo bwe yali atongoza amazzi ga Uzima Mineral Water ekakiri wiiki ewedde. Alagidde ensalo zaakyo ziddemu zeerulwe n'okunoonyereza kwakulira eby'ebibira mu disitulikiti ey'e Wakiso nti kuba byonna bibadde bigenda mu maaso nga ye asirise. President Museveni we yali atongoza essengejjero ly'amazzi ga Uzima Mineral Water mu nkambi y'ekibinja ekisooka eky'amagye Kakiri yalagira Raddiso Wakiso Justin Mbabazi anoonyereze ku basaanyaawo ekibira kya Nakindiba kye yategeeza nti mwe beekwekanga mu lutalo. Ekibira ky'abagawa Mbabazi bave mu kibira kyaffe ngenda kwalumba n'emisambo. Kati Raddiso Mbabazi ng'aliwamu n'abatwala ebyokwerinda Wakiso balambudde ekibira kya Nakindiba okumanya abakisaanyaawo. Basisinkanye abatuuze abakiriraanye nga ssentebe w'Ebusujja Ronald Kibirige ategeeza nti bannakigwanyizi bajja mu biseera by'omuggalo ne bakitema emisana n'ekiro. Abantu abatema ekibira kino bwewamukwatanga ng'ava Nansana, ava Wakiso, ava Busunju nga bajjanga n'amakutiya mende nga bazze ku kibira kino bakole ki basavayivinge. So kye kyaleeta obuzibu COVID mu biseera bya COVID ekibira kyasaanawo okukamala mu biseera ebyo. Bagamba nti ekibira kyasaanyizibwawo kyonna nga kyetaaga kuddamu kusimbibwa buto. Bwetwogera tikikyalekera kisaana kuddamu kusimba ebisule ebirundi ebisinga ojja kulaba nsiko yo katoyinza kubawula nti oba kibira oba nsiko. Avunaanyizibwa ku bibira ekakiri kya Iso Jambo ategeeza Raddiso ng'okusaanyizibwawo kw'ekibira kino bwe kwava ku mugizo gw'abantu mu kitundu. Kyokka kino kiwakanyiziddwa ssentebe wa NRM mu kitundu Issa Sebuliba alumirizza poliisi y'e Kakiri okukwatagana n'abatema emiti mu kibira kyokka ate n'ekwata abalundiramu ebisolo. Poliisi bakwata Namagoya madamu Raddiso Namagoya chairman wange owabaliko obulemu ow'eggombolola eno gwe baatwala ekitalya. Naye ate abantu abatema bo n'emmoroka ezaatikanga emiti baazita ne zikola ki ne zigendanga ebyo problemu. Beeyongeddeyo ku njegoyego z'ekibira kino nga ku kyalo Sebi gye basanze nga baakigabana dda ne basimba mu kalitunsi nga basanzeyo n'amayumba agazimbiddwayo amapya. What is your role as a... Why are the trees still standing? Exactly. It's as if now you allowed them, they're still using the land. Raddiso alagidde kalitunsi atemebwe n'alagira n'aba NFA okukozesa saveya wa gavumenti okuddamu okwelula empenda z'ekibira kino n'okunoonyereza ku balina ebyapa ku ttaka ly'ekibira gye baabijja. Raddiso Mbabazi alagidde poliisi y'e Kakiri okunoonyereza kwakulira eby'ebibira Wakiso Nankya Harriet kuba ti bingi ebibadde bikolebwa ng'asirise. Poliisi y'e Kakiri mangu enoonyereze ku ofiisa wa NFA kubanga agambye nti amanyi ababadde basimba kalitunsi, amanyi abaasimba olusuku. So n'olwensonga emukwasiza poliisi n'owa disitulikiti stiru naye annyonnyole lwaki bino binabadde bikolebwa ng'ate oliawo babiraba ng'ate tebalina action yonna gye babadde bakoze. Ategeeza nti agenda kutalaga disitulikiti yonna ng'anoonyereza ku bibira. Ye omwogezi w'ekibinja ekisooka ekya UPDF Major Charles Kabona ategeeza nga bwe batandika okukuuma ekibira kino. Olaba nnyo kati wakirekaleko ng'omba omweru bagezeza kulaba nga abantu bakyakoma okukola ki okukinkulukingako. UPDF omulimu gukoze bulungi ate kyagenda mu maaso nga tugukola. Ekibira kya Nakindiba Forest kisangibwa mu ggombolola y'e Kakiri mu Wakiso nga kitudde ku bugazi bwa eka 355 nga kizingiramu ebyalo bina okuli Kiteredde, Busujja, Lugeye ne Sebi. Kirimu emiti ginnansangwa nga kyafuulibwa ekibira kya gavumenti mu mwaka gwa 1932. Kizowire ne William Mutyaba bakusakidde